omukyala yanobye lwakuba bbaawe yakebedde bakimukwata amasimu g'abasajja nange ngikwata sagala banenya yange solo bangi weddeko omulyo nzija kuyo n'ogenda mu message ze izo bandi ku TikTok ka message ne kajja katinga kako ngesimu etali yatokebere message ze mu simu bwe mbange essimu yiyo kati njikukwasiza yino ng'oli mukyala wange messages ne ku simu obumweyagala butugattirewo mu kisenge na mu ssente zo mukulyako kale ne ssente zo weba ne ssente zaffe n'essimu nze ngamba tuba tufuuse bawamu essimu muzireka abakyala kati munange omukyala wuuno yagenze omwami agamba omukyala yagenze yakebedde essimu yange n'asangamu messages nga mulimu good morning love, good morning honey, good morning dear, good morning darling ng'azigamba abantu abanjawulo ba Sharoni kati mukazi we yagenze lwa message ezo lwaki oba okwata omuntu atali Omwagalwawo n'omuyita amannya check out this message. Good morning my dear, si bba wange mukwano gwange my dear no kale naye la waliwo ne weyampita darling. Love is the normal word. Mukwano. Hi, good morning love. Oli otya mukwano? Mulimu ebigabo byendowooza nti oba owaana muntu wo era nze nga nange bonna bisanga mu ssimu ngamba nti ono yaani atuse ku level kwe nadowooza nti nze gwolina osanga essimu y'omuntu ng'erimu princess darling honey love precious ago gonna nga mannya g'abantu omuntu omusuubira kukola ki kati gw'omwagala omusuubira kulowooleza ki ng'asanze ebyo ekisooka Shafik wemba mwagala abantu mumanye enkolagana y'omuntu n'abantu that is one nti nja kusanga Shafik is a friend to many and the girls basically I'll say nti muntu let's give kati tugende kunze Sharon bakwano bange basinga basajja ate nga bakwano bange nnyo ojja kusanga ne ama ntwogera ebintu byaffe by'ekisiru ogambe nti Sharon and Aman are going out njagala gwe ne Hamani mweyite Hamani mweyite Sharon kiki ekikusindisa message ewa Hamani omugambe good morning baby no I've not called Aman baby but I can even call him baby because he's my baby brother. He's young than me. Olonzo genda kumpita oti. Your babe. You guys. Bine bintu byanjawulo. Sagala kubuzabuza bana. Shafik, a person you love, tomuyita baby. That was old fashioned. Zinga balaba bayita baby. Abo badde abakadde. Baludde mu bufumbo bibaboye. Boyagala omuyita otya. Amakubesimu. No, la Shafik, the names we call our people we love. Kasaka tufulale kusumira kulago wange kye muyita. Lero tesa password ku simu nga nakagibikula mu phone book ku WhatsApp mu bifaananyi kinja ne mu mobile money twalizo okulokingawo lwaki okebere simu olwo nanga simu je okebera kebere simu ne wemba sina kye nyina mu simu bana badduka mu kinabiro nga ina ebyovu kwa simu evuze nawe yango daga anti mugole angambye byogere mugole kakati byakubabuulira simanyi nabo mmati no alaba fake waliwo abantu kati inze I'm a man girl men are my friends bachali bange nyonyo I prefer having men around me ne tugenda mu mabaala ne tukola ki he's my best friend mwatandikirawa we weren't friends he came direct to me and he's like papa simanyi mukwano mu friendship muvaamu courtship friendship ebeina weino koma ate omuntu alina ebigendererwa Shafik these are normal words zitya me calling you Shafik hello dear hello darling good morning love nga sina linnya lyange nga gwe Shafik ndi mani